nenga minisita w'abavubuka Allen Skinny wamu ku bavubuka abalina talent ate wamu ku bavubuka benda bagwe ayinza okwesiba mu kibiina kya Nuupu n'awangula wa president wa Nuupu. Newunyiza nnyo Balamu tolina magezi. Nali ndooza bakuwa minisita wafuna ku magezi naye tolina. Azze kutusiriwaza. Ono Balamu simuvuma naye ndeta bulesi kategori y'ebyobufuzi abalinga yewe babayita useful idiots. Ekigambo useful idiot kyava Russia ng'abarasha abali mu buyinza bali bafunayo abasajja n'abakazi abatamanyi na kigendererwa kyabwe bali ekibakwasiza obuyinza nga abasajja abo bali badde ku ludda lw'abali abakaaba nye n'amuleeta wano ono useful idiot n'atandika okukolera oli naye nga tamanyi na kigendererwa bano basavinga tamanyi na kigendererwa kyabwe eky'omu maaso. Wano singa abadde musajja singa tugamba Ssaalongo bakube yuza tosaasira ne kaali mukazi tugamba Honorable Nambooze yuza tosaasira abo twabakwasa. Anyway, mu bingi bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero waliwo akatambi akafulumye akalaga engeri oba abagambibwa okubeera eggaali ya Allen Skinny eyalumba eddwaliro. Tubadde tuludde akatambi kano nga tetukalaba nga twebuuza eddwaliro tebaakwata katambi abaffe tebaayinawo kamera akatambi kano akagambibwa okubeera kafulumye lindo olabe emisambagere egyakubibwa abakuumi. Mu ngeri y'emu Balamu avuddeyo wakati mu kunyolerwa ku Allen Skinny n'agamba nti Allen Skinny muyimbi mulungi ate era nga asobola bulungi nnyo n'okulembera ekibiina kya National Unity Platform. Ebigambo si birungi bamwambadde bamututte talinnya. Mu ngeri y'emu ampuliriza Rope Joel Ssenyonyi nga bulijjo mu Parliament olunaku olwaliyo bwezzeemu atutaanita amongi. Mubadde mukimanyi nti Parliament bagikyusizza abakulukulu we batuula bataddewo obukuumi. Oyinza olowooza waliwo ekigendo basikambula mu Parliament okuva ku byaliwo bingi bye tugenda obba nga tutunuulira. Nzikiriza nkubuuzeeko osiibyeyo otya mukwano gwange yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera. Webale nnyo webalire ddala ngamba nti okola ky'amaanyi era okola kya muwendo okubeera nga ogoberera omukutu guno. Njagala kutegeeza nti waviri yaffe like mukwano gwange mu ngeri yemu eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okulaba omukutu guno genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi ogenda kubeera ng'obitegeera ogenda kubeera ng'obimanya wano ku mukutu gw'omuntu wa bulijjo DPTV Uganda. Njagala kubeera nga butereevu ntandika n'akatambi akagenda okubeera nga kasooka. Tugenda tandika n'akatambi aka Allen Skinny oba akagambibwa okubeera ka Allen Skinny nga kakwatibwa olunaku lwe bakuba emisambagere abakuumi b'eddwaliro ery'ensambya. Tugenda tandika nako okusobola okubeera nga twekkaanya tutegeere katuufu si katuufu. Okay, ako ke katambi bwe tuba nga twekkaanya olaba nga CCTV yali etunudde mu maaso g'eddwaliro. Of course kamera zibeerawo, abavubuka mu mamotoka ge bapaakinze ebbali ogalaba era bajja ne balumba abakuumi mubalaba babiri nga basituka. Tekyakoma ku ekyo wabeerawo n'ayagala okwongeramu n'akuba engwala emmotoka ne zisimbula wali. Of course emmotoka ezo zimanyiddwa kigambibwa nti bino byaliwo ku ddwaliro ensambya. Okusinziira ku information gye tufunye tetuli sure tetuli clear oba nja kugamba nti siri 100% sure kubanga mu katambi kano tosobola kulaba muntu n'ogamba nti ono gundi kizibu. Naye bwe kaba nga ke katambi Allen bajja kumusiba. Bwe kaba munkwate bulungi bwe kaba nga ke katambi bajja kumusiba kubanga
newankubadde oyinza okubeera n'omuntu wo ng'afunye obuzibu naye ate kino bw'okituusa ku basawo ebiddako biyinza okubeera ebirala. Naye ate akatambi kano bw'oba okalaba abantu baali bangi, so nyinza olowoozaamu nti si kekko abakafulumizza kayinza obbeera nga si katuufu. Dwaki? Eri emabega abantu bangi, kiraga nti kino ekyali kigenda mu maaso ate kirala. Naye okusinziira ku information we tugijje batulaze nti kano ke katambi. So saagala kubeera nga mbirwako, kangende ku kiddako. Now ekiddako njagala kwogera ku Rope Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero palamenti ekutta omuliro, asoose nassa sipiika ku nninga okwetonda. Mujjukira ebyaliwo ku tteeka ly'emmwanyi. Sipiika we yavaayo n'agamba nti making sure nti Abaganda abo tebaweza nnamba, ne bagamba nti kino kyali kigenze mu kusosola mu mawanga. Bwe baamugamba yeetonde n'agamba nti yagamba Rope aleete obujulizi nti ddala yakyogedde. Kakati palamenti leero bwezzeemu, Rope takoze nsobi naye akutte bukwasi siddi nagawaayi muyinza n'okkamenya n'agattirako ne flash. Amugamba sipiika sooka weewulirize, agala weewulirize naawe owulire ddala engeri gye wayogeramu. Sipiika awunzise akalambidde katono nnyo atulabe katembo n'abaddewo. Right, Honorable Speaker, on 6th of November we were here deliberating on a couple of things for the good of our people. Honorable Speaker, I made certain remarks, especially in reference to remarks you had made during the coffee bill discussion, and I said that in my considered view, the remarks which had been made by yourself were tribal, in my considered view. Honorable Speaker, you said that you will only apologize, and you challenged me, and I took up the challenge. You said that you can only apologize if I table evidence showing that you made remarks which were tribal, in my view. I thought, who am I to be challenged by the Speaker and I don't follow through? Honorable Speaker, I have carried some evidence which I want to table. You will look at it and examine it. It's both on CD and flash disk, which has got videos. Where is the origin of that? Of remarks that you made. Where is the origin of that? The origin is the national broadcaster, Uganda Broadcasting Corporation. But, Honorable Speaker, you will examine them and you'll My lord, give your ruling. my lord, the broadcaster is broadcasting its own things. It is not, if you want, go to the Hansard. That is, go to the Hansard and get it from there and it will be authentic. And I can assure you, once you have it and it is authentic, this country has my apology. Most obliged. That's why I said, you see, even in court, we table evidence, and then there can be a ruling on the evidence. So when you asked me for evidence, I have just executed my duty to table it. You're going to examine it. Oyo ye Joel Ssenyonyi. Bwe tuba nga tuvudde awo, njagala kubeera nga nkutegeeza, palamenti yasembayo ng'ababaka bakubiddwa, abalala bawambiddwa ku bill eyali ey'emmwanyi. Naye olwaleero ffe abatabadde mu palamenti, Joel atuyambye okutegeera nti palamenti yakyuse, bagikyusizza. Sipiika atuula waggulu, Prime Minister Barobina Nabbanja we batuula bataddewo fence namba. Ababuuzizza kiki mweraliikirira ki? Kiki kye mwerali negwe Joel Ssenyonyi alina engeri gy'akolamu ebintu enoga mwana eri ize etava ku mulamwa. Kasooka tukalabe then tugende ku issue ey'aba political
prisoners. Lord Speaker, I also want to welcome you back as you welcome us back from a mini recess of sorts. I see a lot has changed here. The lights are very bright. I am hoping these are the kind of lights that cannot be switched off. Because the last time we were here, all of a sudden it became dark and there was fire and brimstone here. So I'm glad the lights are brighter. Hopefully they'll remain brighter and that they are the kind which cannot be switched off. Unfortunately though, Right Honourable Speaker, normally I'm able to see my friend the Prime Minister and we have some chats across. Now there is a wall, I'm not able to see the Prime Minister very easily. Normally I'm close to the Speaker, and now the Speaker has been taken the other side. There's lots of changes which we are trying to get used to. But I'm glad we are back. I also want to welcome back our colleagues, the media, who are part of us as an institution. Rule 31 provides for the fact that the public ought to follow the goings on here because we deliberate here on behalf of the public. And the only way they can follow is when the media is present. Amazima njagala nnyo engeri Joel Ssennyonyi gy'akolamu ebintu. Abajjukira Parliament eno egenda okuggalawo bannamawulire baali beediimye okubeera nga baddamu okuweereza amawulire oba okusaka amawulire okuva mu Parliament. Abajjukira mbozi nagikola nga bagamba nti kwolwo olunaku babakwata ne babaggalira mu ruumu emu ne babalemesa okukola emirimu gyabwe. So ne beediima nga bagamba nti bali mu mateeka bye bakola mulimo gwabwe era nga bateekeddwa okugukola. Kale nno nga bagamba Parliament okuddamu okubeera nga bannamawulire bakavalingayo amawulire balina okubeera nga Parliament ebannyonnyodde ne babuulira lwaki bayisanga bwetyo. Kale nno Joel Ssennyonyi kyakoze kwe kubeera nga nabo abeebaza okubeera nga bali part ku lunaku olwaleero okubeera nga nabo bazze okubeerawo okuweereza eggwanga. Mu ngeri emu tumanyi nti bagenda bataba political prisoners, bagenda babata. Ne wakati mu kubeera nga babata waliyo ate be tuyita missing 18 oba mubajjukira bano nga bakulembeddwamu omukulu amanyiddwa nga Kibalama John Bosco. Waliwo ne series ezafuluma obutambi obwafuluma nga babakozeko story. So zikomyewo mu Parliament ate nga ziina we zitandikira. Robina Nabbanja Musafiri Ssaabaminisita w'eggwanga lino yavaayo n'ategeeza nga bwe bamanyi obulungi era bwe balina John Bosco Kibalama bikomyewo n'olunaku olwaleero. The issue of political prisoners and missing persons and the like came to an end. I just wanted to remind him, not long ago, when the Honorable Balaam Barugahara was sworn in, he asked for a retabling of that list. And that time I told him that list was presented to the Prime Minister. It's even in the Library of Parliament. He said, you bring again. I said, okay. He might not know how we operate. Let me get him another list. And he promised to give an update to this House. He should probably come and give an update to this House and tell us that, no, what I did was to go convince these people, just accept, and then you'll be freed. And then he should also give us an update on the likes of John Bosco Kibalama, whom the Prime Minister considered and said he was arrested by the state. So government needs to know that this matter did not end because you promised through one of your ministers, Honorable Balaam, to give an update to this House. We still want that update on the political prisoners and on the missing persons. So it has not ended, Honorable Bua. We are waiting for that update. Naye ddala lwaki Minister Nabbanja tawaayo John Bosco Kibalama? Kubanga mu bigambo bye kennyini yatulaga nti bamulina kakati bamuteekawa bakyamuterese. Minisita tuwa abantu baffe
Nammwe muwulira mutya nga abaana b'abantu bali mu kkaaba amaziga naye nga bazadde baabwe mmwe mubalina? Waliwo sitole ya munnamawulire ndowooza yali wa NTV yabaanaga nti John Bosco baamutta. Sitole eyo yafuluma nga ye baamutta. Era tuyinza obbeera wano nga John Bosco mugenzi, naye bw'aba mugenzi lwaki temuwa famire ye ebisigalira ne babaako bamuteeka ne bamanya nti ali wali? Dano okubeera awo nga bagamba oba tuli batuli awo n'akomawo, oba tuli batuli awo oba yafa. Bali awo nabo tebamanyi. Mubawadde essuubi ezzibu ly'okubeera nga lijja tuukirira. So embeera bwetyo bwebadde, naye nga ye Balamu akyali mu katu, naye bagamba eyeeweza omumbago bazikuba, ne kati ye teyazeewa. Tugenda kutuuka mu maaso awo katambi we kagenda okuggweera, ogenda otegeerera nti Balamu useful idiot mazima. Baŋŋambye nawuli Nambozi agamba si kivumo, naye katulabe kana akatambi tweyongereyo. What we shall do, abaana bano babeera bakula bayita mu stages. Katalen Skin abadde mu stage eri eyowaggulu ey'okubusibwa abayaaye abalala. Kakati yakirabye nti wobeera n'ekizibu ofa weka. So njagala kumusaasira ne famire ye olw'ebizibu ebyambatuuseeko, neera njagala mukubiriza effujjo tetaddamu kukola ffujjo. Nabadde ndaba obutambi obwabadde ensambya nanyoleddwa yabadde talina kukola bw'atyo byakoze, n'omusango gwasooka omukwasibwa tegwetaagisa. Tulekeraawo okukola effujjo, tubeere bantu bampisa ate tugoberere amateeka agafuga eggwanga, ate tuleme kukozesa order from above. Bye tukola byonna tukole nga twegendereza. Kawa obeera n'ebizibu ofa n'ebizibu byoweka. Naye nga minisita w'abavubuka Allen Skin y'omu ku bavubuka abalina talenti, ate y'omu ku bavubuka benda ayinza okwesimba mu kibiina kya NUP n'awangula obwa pulezidenti wa NUP. So njagala kumusaba Allen Skin ne ttiimu ye yonna beekube mu kifuba nga tulabe engeri gye tusobola obayambamu, naye tugoberera amateeka nga tuyamba. Jjo nalabye nga muli ku kooti nga waliwo abantu abakulu abamu nga balekana nga kooti bagifudde katale. Kyo kikyamu. Tuwe kooti ekitiibwa. Tewali muntu ali waggulu w'amateeka kujjako Katonda, kubanga Katonda gwe talaba yeka yali waggulu waffe. Naye abasigadde bonna buli omu alina ekiseera kyatuuka n'asasulira kyakoze ki kyakoze. So tuleme kumusekerera, tumulungamye, ate naffe abakulembeze tufunenga obudde tusinkana abo be tuyita abayaaye, tubabuulire amateeka okugamenya. Okola bw'otyo omenya etteeka, okola bw'otyo kiki okola. Tuleme kubaboola nti lwakubanga bayaaye, nti lwakubanga banywa enjaaye, nti lwakuba banywa amayirungi, nti oba balya kuba balya buno baloke bangambye kabateeka wansi w'olulimi. Ebintu byonna bitamiiza. Kati obudaabuda bulungi abantu, kati olaba nalina ekizibu, nalina bajjo nga bajjo ayonoonese, ng'ayonoonese ng'omutunuulira n'olaba emmandule ng'emuyiseemu. Kati bajjo neemukwatako neemubudaabuda. Recently n'addayo ne ku ssomero n'asoma, nampita nga muzadde we n'engenda n'endaba byasoma. So olaba nti ali mu kutereera. So n'abalala bonna tusobola obabudaabuda ne tubajjamu ekintu ekirungi. Tuleme kubalaba ng'abayaaye, ng'abavaako. Ate tuleke kukkiriza abavubuka kumenya amateeka, kuvuga mmotoka ezitalina namba puleeti, ogenda nga bakuba abantu ku makubo. Ekyo kikyamu. Omuntu yenna bw'otawuliriza nga bakadde, ebidirira bibeera bibyo. General Race baalwana mu nsiko, mukyala mukulu abeera jjajja wa Uganda, omu ku bajjajja ba Uganda. So otamuwa kitiibwa kikyamu. Naye nga bwe mbagambye tuleme kusalira mwana musango, tumuwulirize, tumubudaabude, tumurehabilitating, tumutereeze abeere omuntu ow'omugaso. Kubanga amulabye alimu asobola okulembera ekibiina oyo nga bwe mulaba Allen Skin. Tekikwewuunyisa enkya nga yakulembedde NUP nga ye president wa NUP. Kubanga ekyo ekibiina kirimu abantu nga Allen Skin basobola okikulembera. He's a brilliant man, he's very, very, very wise man. Tewali muntu kati bonna bamutuusaako obulabe bajje beewandiisa wano nti yantuusaako obulabe, nja kumuyita nga afulumye. Buli muntu ayogere ebizibu bye, tubimalire mu kooti yaffe y'abantu. Tuleme kubimalira mu kooti ziri ez'ebbali. Yetonde bw'aba yakutwalako ekintu akikuddize, tutereze Uganda etereere, enyumire buli muntu. Oyo ye minisita wammwe Balamu, Mukama yamubawanga kirabo.
omuntu gwolawanga tewetaaga kunyiiga wetaaga mukola ki naye byonna twabikwasa ono gw'ayagala okuwulira ebisinga wano nkukakasa wulira bino nkukakasa wulira bino mbadde nyingira awo netunula eno nenengera Balamu neŋŋamba olwaleero lwa mukaaga nga nasobezza nenjija ku Anekaati Sabula kubanga nga kuliko kuno ku NBS kuliko program bagita Anekaati Sabula babeera awo nga bakola interview ku lw'omukaaga ku by'abayimbi ku by'abakibwa ebityo bitonga era mbadde ndowooza nti neerabidde leero si lwakubiri olaba Balamu atudde awo n'alabika Anekaati Sabula kubanga no njagala kugamba nti koma ku luno okuleeta Balamu oba n'abalala bamufaanana mu pulogulaamu eno Balamu bw'aba alina by'agamba abakulu ba lediyo eno babaterawo pulogulaamu ba TV babaterawo pulogulaamu bagiyita Anekaati Sabula owulidde kubanga gwe omuwulidde ne bwe tugambye tumugumiikirize n'otandika okwogera naye owulidde byabadde akuddamu teri kintu kiruma muntu alina magezi ng'omuntu okuddaawo n'ayogera ebigambo ebisiriwaza ensi mwogera ku kintu kikulu nnyo. You are speaking about the head of state. You are speaking about something very important egamba bribery ni politics. Twogera ku nsonga egamba okugulirira abantu mu byobufuzi by'eggwanga ogwo muze mubi nnyo ne omulidde bwagira mama tulawo mu ofisi yange biki kubanga azze kutusiriwaza ono Balamu simuvuma naye ndeta bulesi kategori y'ebyobufuzi abalinga yewe babayita useful idiots. Ekigambo useful idiot kyava Russia ng'Abarasha abali mu buyinza bali bafunayo abasajja n'abakazi abatamanyi na kigendererwa kyabwe bali ekibakwasiza obuyinza nga abasajja abo bali badde ku ludda lw'abali abakaaba naye n'amuleeta wano ono useful idiot n'atandika okukolera oli naye nga tamanyi na kigendererwa bano baasaavinga tamanyi na kigendererwa kyabwe eky'omumaaso gendo ki it's a political term si kigambo kya kuvuma ngenda kinoonyerezaako useful idiot nga bw'olabira ddala Balamu nti agenda kirungi naye tokiddamu nnyo President Museveni abalinga Balamu kirungi yabawandiika kirungi nnyo tokitidde ggwe kirungi nnyo abalinga Balamu Mwami Museveni yabawandiikako mu katabo ke Sowing the Mustard Seed owulira gwe akatabo Mwami Museveni mu Sowing the Mustard Seed yawandiika ku mbeera eyo Balamu gye bakola ku State House yaffe n'agamba nti Binaisa bwe yali president State House yafuuka sitenseni y'okusala ddiiru nti ekimu ku bikolobero ku bivve Binaisa bye yakola ku ggwanga lino kwe kufuula State House ensisinkano y'ababulooka amasaŋŋanzira abakola ddiiru nga buli kimu kiggwerawo mu State House awo nga kiggwerawo mu State House era Mwami Museveni n'agamba nti ekyo Binaisa kye yali akola kyali kibi nnyo. Balamu walabye Kanyamunyu ng'afukamidde mu kooti ya Mateputi simanyi Mwakyoli yasoose kwogera mazima ne yeetonda era n'ayingira mu ky'okusonyiwa eggwanga lino nga likyuse nsaba Mukama abantu abasinga obungi tulutuukeko olwo olunaku nga ne Balamu y'omu ku bo wagenda kubaawo mu ggwanga muno akakiiko ak'amazima Truth and Reconciliation Commission akakiiko ako kagenda kugenda abasajja bagendeyo boogere amazima beetonde bakaaba amaziga nga bafukamidde nga Kanyamunyu bwe yabadde afukamiddewa Mwakyoli beetondere bannayuganda bano ku bintu bye bakoze
nti tutuuse ne ku level bannange ruling party ne bagenda nga waliyo okulonda kakati abalonzi babasaze n'ebbeeyi kubanga emabegako eyo babawangayo $5,000 2,000 nasembayo ziraba mu 210 we nali mu by-election ya Mukono bagenda eyo naddala mu gombolola y'ennama nga balina bwa 2,200 bwalina bupya nga bwe bawa abantu baleme kulonda nze balonde Reverend Bakaluba Mukasa 10 years after bano bakomyewo babadde bagaba 1,000 1,500 wafe nga waliwo be bawadde 13,000 this is a very important owulira bano Abamerika nga bagamba Watergate scandal biki bannabyabufuzi nga bali mu bifo ebikulu wano ekintu kyendabyemu ono Balamu baatwala betusekerera naye ne tutabuuza nti gwe President Museveni agula gwe tolina buvunanyizibwa butakola kintu ng'ekyo. Ekyokubiri essente zino ze bagenda bagaba bwe zityo zabadde zaaki? Mwami Museveni atunda ku nteeze oba ze sente zino ze batugamba nga buli lunaku muyise supplementary State House mujongero buumbi 3 muyise supplementary ani kanawe ate ebyo bye nagambye ebyo bye nagambye nti bya anekati sabula era gwe nawe bwoba ojagala muwanyise ne muwala wange oli namboza ajje kweno ng'ogende mu anekati mwogere Balamu talina sente ze zaakozesa twogerera mu maaso g'abantu.